ebeera nga mbeera omuntu gy'afuna nga ebinywa ebyawula olubuto n'ekifuba bifunyeemu mesegi etakwatagala. Obulamu obwetaaga obadde omanyi lwaki ofuna kasikonda? Linda tukubuulire. Weewaawo ennaku z'omwezi ziri 18 mwezi gwa musanvu Omuganda gw'ettaka Kasambula mwaka 2019 amasukulumu tugatandise naye gye buvudde katono omukulembeze w'eggwanga abadde ayogerako eri eggwanga ku nsonga z'ebyenfuna era wano mubadde n'ebibuuzo ebyenjawulo wadde bibadde tebiva mu kwera ebyenfuna naye nga bibadde ekakatako omukulembeze okubaako kyabyanukulako mubadde n'ekyobutemu n'omubbi obukyase kati nga bukolebwa na mundu n'ategeeza ati kati weetaagisaawo endagamuntu ate n'awakanya ekyokubeera nga bayimbula abasibe bano ababa bakwatiddwa nga bateeberezebwa okuba n'akakwate ku butemu buno ng'agamba nti kiba kitaataganye n'ebyenfuna by'eggwanga mu ngeri emu oba endala n'ensonga y'okuwandiisa abalimi b'emmwanyi nayo aliko byakitangazizzaako ate nga tujja kuba tubituusaako mu mawulire gaffe gye bujja. Gatandikidde okutegeera nti gavumenti yakuwa obuwumbi 2.5 buli mwaka bwebadde zisulira woofiisi z'ekitongole ekirwanyisa obuli bw'enguzi ekya Inspectorate of Government oluvannyuma lw'okutema evvuunika okutandika omulimu gw'okuzimba ekitebe ekikulu kigenda okubeera ku woofiisi za kalisoleso wa gavumenti n'ekizimbe awatuula enkuŋŋaana ezinaatuuzanga abantu 5,000. Ekitongole omulimu gw'okuzimba ekizimbe kino kigenda kumalawo obuwumbi bwa Uganda obubeera ddala 7 okoleddwa minisitule w'ebyensimbi Matiya Kasaija wali ku luguudo lwa Clement Hill mu Kampala. Ekitongole kya kaliisoliiso wa gavumenti IGG buli mwaka kisasula nnyini ekizimbe kya IPS wano mu Kampala okuli woofiisi zaakyo obuwumbi 2.5 eza Uganda. Wabula kino kigenda kufuuka lufumo oluvannyuma lwa gavumenti ya Uganda ng'eyita mu minisitule y'ebyensimbi okuwaayo ssente ezaaguza ettaka bwe bagenda okuzimba ekitebe kya woofiisi olwo bawone obupangisa. Olwaleero minisita w'ebyensimbi Matiya Kasaija ng'ali wamu ne minisita w'empisa Father Simon Lukodo ne kaliisoliiso wa gavumenti batemye evvuunike mu kifo ewagenda okuzimbibwa woofiisi z'ekitongole kino. Okusinziira ku muwandiisi w'enkalakkalira mu woofiisi ya IGG Rose Kafeero agamba nti ettaka lye baaguze liwerako eka n'okusoba era nga lyamalawo obuwumbi 5 mu obukadde 400. In 2011, this land was identified. Costa Uganda was disposing it off, and after agreeing protracted negotiations, they agreed to transfer ownership at a reserve price of 5.4 billion. Kampuni ya Roko Construction yeweereddwa ttenda y'okuzimba ekitebe kino era nti mu kaseera kano balinawo obuwumbi 25 okutandika okuzimba. Omulimu gw'okuzimba ekitebe kino gusuubirwa okuggwa mu bbanga lya myezi 36 era aba Roko Construction basuubizza okugumaliriza mu budde. We pledge that we will complete this building in time, within budget and to the quality specifications required. Kaliisoliiso wa gavumenti omulamuzi Irene Mulyagonja alina essuubi nti singa ekitebe kino kinaba kiwedde kyakubanguyiza emirimu gyabwe nga tekijja kubeetaagisa kutwala basibe ku CPS nga bwe gubadde. Bakutte bakutwala mu kkooti tetusooka kutwala mu CPS tujja kubaleeta nga tulina sales zaffe holding sales ezaffe mwe tubateeka bwe tubajja omwo ne tubatwala mu kkooti. Koti webesazeewo nga tebawadde bbeeru olwo nga balyoka babatwala eruzira. Minisita akwasisa empisa n'obuntubulamu Father Simon Lukodo ayagala ssente obuwumbi 2.5 ezibadde zigenda mu kusasula ez'obupangisa zisigale mu kitongole kino zisobole okukola omulimu gw'okulwanyisa enguzi. Let it be saved then, Honourable Minister, for the Inspectorate of Government. Not that you're going to pick it and give it to somebody else. I know the demands outside there. So that will help again the Inspectorate of Government to expand its activities and reach far in the fight against corruption. Ye minisita w'ebyensimbi Matiya Kasaija ategeezezza nga bw'agenda okulaba nga ssente zonna ziweebwayo ekizimbe kisobole okuggwa mu bwangu. I will give you more money so that you can put more infrastructure. Fight this very dangerous to your country with this animal called corruption.
taking people's money, taking people's property without due process. Wano wabula asoose kwennyamira ku ngeri omulimu gw'okugula n'okuzimba ekizimbe kino bwe gwalwawo. Wano wasinzidde n'ategeeza ng'etteeka gavumenti lyegoberera okugula ettaka lyayo bwe lirina okukyusibwamu. Kati etteeka nga bwe liri kati ng'omulimu guno gwandibadde twagutandika dda mu myaka 2 kati gwandibadde gunaanetera n'okuggwa naye waliwo kye bayita review kati etteeka bannaffe abaasooka engeri gye baaliwandiikamu kati nga bwe mbabuulidde singa tekyali ekyo ekizimbe kino kati wandibadde tuze kukiggulawo naye kati tuze kukola ki tuze kutemamu n'akanyi musingi. Ekizimbe kino bwe kinaaba kiwedde bwe kiti bwe kigenda okufaanana era nga kyakutuuza abantu abasoba mu 500. Wano ebitongole bya gavumenti we bikubiriziddwa okwettanira ekizimbe kino bwe biba nga birina emikolo okusinga okugenda mu mawoteeri amalala. Kiyingi Moses, Annette Nakayibaale, Delta TV Amasukkulumu. Abakulira abayizi ku ssettendekero Nansawo Makerere basanyukidde eky'okuyimiriza abasomesa basatu bano nga kigambibwa okuba nti balina akakwata ku musango ekikwata n'okukabasanya abayizi. Omuyizi avunaanyizibwa ku by'empisa Makerere atubuulidde nti kino kyakuyamba okukendeeza ku muwendo gw'abayizi abakabasanyizibwa. Akakiiko akafuga abayizi aka Guild Council ku ssettendekero Makerere kasanyukidde ebyakoledde abakulira ssettendekero ono okuyimiriza abasomesa abaweredde abasatu ku bigambibwa nti benyigira mu kabasanya abayizi ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Abali mu kunoonyerezebwako kuliko Vincent Sajjabbi ngono musomesa w'essomo ly'economics Medadi Tuno Bihingiro nga musomesa wa business wamu ne Jackson Ssekiryango ngono musomesa w'ennimi n'ebyempuliziganya nga bayimiriziddwa amyuka Vice Chancellor w'e Makerere Professor Barnabas Nawangwe. The sexual harassment vice at Makerere has been treated as an allegation widely discussed in the corridors of our university and reported in the media. We believe that this is a good step by university management to sanitize the university image. Minisita w'ekikula ky'abantu empisa n'obuntu bulamu ku kakiiko ka Guild Council Marion Kirabo agamba nti ekyakoleddwa kigenda kuyamba okukendeeza ku muwendo gw'abayizi ab'obuwala abakabasanyizibwa abasomesa abwe wamu n'okuzzaawo erinnya lya ssettendekero eribadde lyonoonese. Process eno egenda kulaga abali eyo nti Makerere tegenda ku tolerating omuze guno ku continuing. Kiyamba abawala bali eyo nga bali affected kuvaayo kugamba administration nti ono noono. Kirabo asinzidde wano n'asaba ababakulira okufuba okulaba nga bongera abayizi ab'obuwala obukumi nga bayita mu kusaawo essimu mwe banaayita okuloopa abo ababakaka akaboozi okuteekawo kamera zimulabira wala mu bitundu bya yunivasite ebitali bimu okussa amataala mu bifo ebyekusifu n'ebirala okulaba ng'omuze guno gutuulibwa ku nfeete. Bwe tutuukiridde omwogezi wa ssettendekero Dr. Muhammad Kigundu agambye nti bazze nga balabula abasomesa ku ky'okubasanya abayizi era ensonga lwaki bayimiriziddwa. Okuyimirizibwa kw'abantu bano ne kubaawo nti bayimirizibwe kubanga yunivasite tukiddiŋŋanye lunye kyekimu ku bino ebintu bye tutayandyagadde okubeera okulusanya bantu baffe kubanga abo be baguzi baffe clients. Abasatu bano baddembe okujja mu kakiiko okwewozaako wabula nga batangirwa okugenda mu bibiina. Ekintu kino si kyangu kyetaaga okukwataganya mu ngeri yonna nga bwe tukwataganya ffenna awamu. Okuyimirizibwa okutegeeza konna bw'obanga obadde ojja kukola oyimirira okukola ki okukola adde wali olongoosibwe tutunulirwe kiki ekyo ekiriwo ddala kituufu ekikwogerwako naawe jangu weewozeeko. Bano si be basoose okuwummuzibwa ku kyokka basanya abayizi ku ssettendekero ono. Christine Nakimuli, Delta TV Amasukkulumu.
webale nnyo omufumbe nakimo ate minisita w'ebyensimbi mu gavumenti ya kuno Matya Kasaija asiimye ekitongole kya poliisi olw'okukwata omuntu embeera amanyiddwa nga John Bosco Mugisha amanyiddwa nga Mukiga ng'agambibwa okutta omuvuzi wa bodaboda Derek Mulindwa ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'omukaaga era n'asanyukira n'ekyamunneeyo okuba nti ye yattibwa asirengesa dda ennyo zirembekera mukoka emikolo egiwanirira enkutabulira. Olunaku lw'eggulo ekitongole kya poliisi kyategeezezza nga bwe kyakutte John Bosco Mugisha amanyiddwa nga Mukiga, omu ku basajja abalabikira mu katambi ka CCTV akayita ku mikutu gye mugattabantu nga batta owa bodaboda n'okumutwalako pikipiki ye. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Patrick Onyango yategeezezza nga Mugisha bwe yakwatiddwa ku kyalo Nsiike 1 mu Ndeeba mu division y'e Lubaga mu disitulikiti y'e Kampala ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi guno oluvannyuma lw'okugitemyako. Amawulire amalungi nti omuvubuka eyatta owa bodaboda bwe mwalaba mu katambi mu social media nti omuvubuka oyo twamukutte jjo ekiro eri Ndeeba. Wano minisita w'ebyensimbi Matya Kasaija waasinzidde ne yeebaza omulimu ogw'ettendo ogwakoleddwa ekitongole kya poliisi okulaba nga basobodde okukwata omutemu Mugisha. One of those fellows, and anything also going to face the Almighty. If you send others to go to see the Almighty, you also go. And I'm told the second one has been arrested. Police excellence, thank you very much, police. What can't run a city like this? Kasaija asoose kwennyamira ku ngeri embi abantu bano gye baatugumbulamu omugoba wa bodaboda nti yali ntiisa nnyo. You saw that flash of the two young men killing a motorbike. Yes, very heartless. That's why you got a mom. I'm telling you, have a huge job. I'm telling you. For the record, you also have a huge job to put ethics in us. You go to kill an innocent person? Why? If at least if they wanted to take the motorbike, they would have just got the boy and thrown him away, took the motorbike, even you finish him, and very brutally. I don't know whether you people saw that thing. All of you here saw it? Very terrible. The one picked a stone and hit the boy, and then he went to pick another stick to kill. Now, was it the purpose to kill or to steal the motorbike, or both? Minisita wano waasinzidde n'alabula abavubuka abaagala okufuna obugagga obw'amangu nga beenyigira mu bikolwa eby'obumenyi bw'amateeka. Saagala mube baavu naye mugende mpola. Temubba, temunyaga, mukole n'amaanyi, mufune obugagga bumujja okweyagaliramu nga teri muntu akunoonya nti ekino wakijjawo. Akatambi ka CCTV kalabikiramu abasajja babiri okuli John Bosco Mugisha n'omulala amanyiddwa nga Yanga Mulo atali muyimbi. Era ono kigambibwa nti yattibwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno abantu abaali bamuteebereza okubba pikipiki. Kiyenji Moses, Anet Nakayibaale, Deuta TV Amasukulumu. Wow, Amasukulumu ku Deuta TV. Eddwaliro lya Mukono Health Center 4 likubiddwa enkata olunaku olwaleero olifunye ebyuma ebikozesebwa okulongoosa n'abannakazadde b'eggwanga era nga bino byakwasiddwa mmeeya w'ekibuga Mukono George Fred Kagimu enkyaleero. Eddwaliro lya Mukono Health Center liweereddwa ekitanda kimu ekyeyambisibwa mu kulongoosa abakyala nga bazaala, ebitaala, zikabadde ezitereka ebiwandiiko n'ebirala nga bibayirwamu obukadde bwa ssente za Uganda 36. Abasawo mbebaza nnyo. Temugwamu maanyi. Mmeeya wa Mukono George Fred Kagimu ategeezza nti kaweefube gwe baliko waakulaba nga gavumenti esitula eddwaliro lino okufuuka eddene okusobola okumatiza abantu abangi abagendayo okufuna obujjanjabi. Twagala mu mwaka gumu okuva kaakati nti gavumenti eno egenda kulaba Health Center 4 tetuuse ku mutindo eyatuukako dda okubeera full hospital. Kino kye tusuubira okuva mu gavumenti ya Uganda okulaba nti eddwaliro lyaffe lyongera okubeera ekyokulabirako mu Uganda yonna.
kagimu akasiza nga balina enteekateeka okwongera ensimbi mu byobulamu okulaba ng'abantu b'omu kitundu kino saako abava ebunaayira bafuna obujjanjabi obw'omulembe. Era bwe nabadde e India nasobodde okutegeeza Bill Gates Foundation nti Mukono twetaaga obuyambi obusingawo era tusuubira nti bagenda kubutuwa. Yakwira ebyobulamu mu kibuga Mukono Dr. Anthony Konde ategeeza ng'obuyambi buno babadde babwetaaga anti ebintu bye babadde bakozesa bibadde bifuuse ganyeganya. So kyabadde kya buvunaanyizibwa nti oluvannyuma lw'emyaka egyo eyisukka mu 10 theatre eno tugiddaabiriza ate eso etuukane neki n'embeera ate bwe tumala ogiddaabiriza tujongeremu kuki ne ku byuma byonna tetubirina naye tujagenda tugattako ettaala zaali zaafa ezirongoosa tuyinza obbalaga ku kitanda ekimu kye tubadde tukozesa kikadde nnyo ate tetwandyagadde omulwadde ajje Mukono aveewo na bulwadde tuba twagala ajje aveewo ng'akoze eki ng'awonye. Konde agenze mu maaso n'ategeeza nga abakyala basukka mu 20 bwe bazaayira mu kifo kino buli lunaku nga ku bano abakyala abali wakati wa 3 na 5 be balongoosebwa. Abamu ku balimi n'abalunzi mu disitulikiti y'e Mukono beemulugunyizza ku tteka eppya eri mu Bubage nga ligambibwa kuba nti no ligenda kwetaagisa kuwandiisa abalimi b'emmwanyi bonna mu ggwanga. Buli bwe twogeddeko nabo bagamba nti bayita mu okubeezaayo emikirime kino akwotadde n'akawuka akalumbagana ekirime kino akababonyabonya kyokka ng'ate tebafuna buyambi eri gavumenti. Ne gye buli eno abalimi okwetooloola ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo bakyali mu kwemulugunya ku tteeka eppya eriri mu Bubage. Abalimi b'emmwanyi balina okwewandiisiza basobole okufuna layisinsi. Abalimi b'e Mukono bakiikidde gavumenti ensingo nti kino tekigenda kubayamba. Kigambibwa nti okuva edda n'edda abalimi bettaniranga nnyo ekirime ky'emmwanyi ne batuuka n'okwekolamu ebibiina by'obwegassi mu bitundu bya Buganda. Gamba nga East Mengo Growers Cooperative Union nga bano baali balimi mu bitundu by'Ekyaggwe. Mutyaba ng'ono mulimi wa mmwanyi tumusanze mu bitundu by'e Buyikwe ng'ono emmwanyi azirimira ku yiika 10 nga kwotadde n'okulunda ente ezikunukkiriza mu 200. Ategeezezza nti abalimi si bamativu olw'ensonga nti tebasoose kwebuuzibwako. Ono asomoozezza abakungu mu minisitule y'ebyobulimi okusooka okulambula ennimiro n'amalundiro gaabwe saako okubasomesa nga tebannalowooza ku kyakubateekako mateeka. Yasuulibwa alinga mulekwa kati gwe gavumenti bamutusene bwama tusogamba tinjagala mwewandiise naye nga terina misomo gisomeseddwa mu bantu kumanya mulamwa ki kigendererwa ki ekiri mu kuwandiisa abantu. Tuyinzika okuba nga tuli ffe tuwabye bwe tuwaba ne tugamba nti tebatuwandiisa osanga obulyawo nga tuyinza okubaayo ekituyamba gye bujja naye ng'osoose okutubuulira kiki ekigendererwa mu kino. Mu ngeri y'emu Mutyaba wakanyiza ekyokuwandiisa ente nti kyandibaamu ebigendererwa by'okuba binika omusimbi n'akkaatiriza nga bwe waliwo obwetaavu bw'okusomesa abalimi. Tetulinawo kirungi kati kyetufuna kya bwereere luli lwalinanga ebifuuyiro gavumenti ng'etuwa eddagala ng'aliwo n'ebidiba ebifuuyirwamu ente nga gavumenti yegabira ki abantu free charge ekita kyaliwo kati ku mulembe guno ate gwe otamperedde buyambi bw'oyagala ojje onsimbemu oluseke kuba kati ffe katufuuluka emmombo ze abayise buli kayana akanagwanga ku ggwanga nga nkasasulira omutwalo yali kati omwana gwe ngenda okuzaala ye namusasulira. Kati kutuseeko akanyumiro kaffe akamanya ebyolya obadde okimanyi nti nato obuseera bw'obushere buyamba nnyo amagumba wattu amanya ebyolya n'oluvannyuma tugenda kuba ate tukuwummuzaamu. Ekirungo ki phosphorus nga kisangibwa mu mushera gwe munnyo gw'obutonde ogukwata ekifo ekyokubiri mu kugumya amagumba. Kya mugaso nnyo omuntu okubeera n'amagumba amalamu, ebinywa, emisuwa ssaako n'ensigo. Wabula okutuuka ku kino olina okwettanira okunywa mushera buli lunaku oba emirundi 2 mu wiiki. Era muno musangibwamu ebirungo ebireetera omuntu okubeera mu mbeera ennungi, kiyite muudu. Manya byolya.
amasukulu mu kitundu kyakubiri mwe bali kubanga ate wakyali wanafu kitandise naga minisitule by'obulimi n'obulunzi wano mu ggwanga eriko eddagala erinyusa ensigo eritali ku mutindo lyekwatidde e Masaka. Eddagala lino kigambibwa nti lyaggwako nga terikkirizibwa na kukozesebwa era minisitule erabudde abalimi okubeera abeegendereza bakumenkaliriza okulaba nga abaguza n'ekikuli. Eddagala erikwatiddwa libalibwamu ttaani 83 nga zeerole eziri eyo mu 10. Eddagala lino likozesebwa mu kugimusa ensigo nga lyakwatiddwa mu bitundu by'e Masaka gye lyabadde litwaliddwa. Minisita w'ebyobulimi n'obulunzi Vincent Bamulanga Kisempijja bino abikakasizza mu nsisinkano gy'abaddemu ne bannamawulire ku Media Center wano mu Kampala. Minisita wano wasinzidde n'addamu okukkaatiriza omugaso gw'okuwandiisa abaleeta eddagala ly'ebirime n'ebisolo mu ggwanga saako erikolebwa kuno nga kw'otadde n'okulondoola wa gye liva. Era ababikola bateeka okweyama mu lwatu era ne bamanyibwa era ne bagoberera era ne balanga n'ebipaketi nga bwe bifaanana n'ennamba zaabwe nga bwe zifaanana kazibe za nsigo kazibe za kigimusa okubanga omuntu yenna agamba ne bw'aba mulimi oba si mulimi ayinza okuga nti nedda kye baatugamba si kyekyo naye oli abireeta n'abiteeka ku ngulu nga munda si bye birimu babireeta nababireetwa mu laboratory ne babisanga nga birungi kyaleese sample nnungi naye konteyina yonna gyaleese nfu. Engeri endala minisitule gy'eteekateeka okulwanyisa eddagala ejjingirire kwe kwongera amaanyi mu poliisi ekozesebwa mu kulondoola ebyobulimi n'obulunzi. Tugenda kwongera amaanyi ffe mu poliisi gye tukozesa ey'obulimi n'obulunzi twongere amaanyi mu kitongole kino ekibino byonna ebikwatagana ku bulimi ebikozesebwa mu bulimi n'obulunzi ekya certification and inspection tulabe nga tutuuka buli wamu buli kaseera ekiro n'emisana. Ebika by'eddagala erinokoddwayo kuliko erya Rapid Grow n'erya Booster saako erigema obulwadde bwa kaluso mu bisolo era minisita agamba nti lya bulabe eri abantu abalya ennyama y'ebisolo n'ebirime ebifuyiddwako eddagala lino. Oyo Booster ne Rapid Grow naddala kubanga ekigimusa bakiyita kigimusa bali abakikola nti tetukkiriza teri kampuni emuleeta mu Uganda kati. So kati buli bw'omusanze oba omulayo mulimi ng'omugamba nti oyo fake. Ebintu bino bivaamu obuzibu bunene nnyo bivaamu obulwadde obunene obuzibu ate era nga tetoyinza bulabirawo bujja luvannyuma ate era bitulemesezza okufuna obutale. Fred Muzira omukungu mu byobulimi era ng'ava mu dipatimenti erondoola ebirime awadde amagezi ku butya abalimi bwe basobola okwawula eddagala effu ku ttuufu. Ensigo Ministry of Agriculture oba Department ya Crop Inspection and Certification gyebekkiriza okubeera ku market kabeera ka bbulu nti bakatadde ku park omulimu bw'agenda bw'aguze paaka eyo oba ya kilo 2 n'okweyongerayo mu maaso nga kapula kwekali bw'okasika kanaanuka tekakola ki tekayulika. Kalungi Betty, Delta TV amasukulumu. Webale nnyo Kalungi Betty. Radio ya Ssaabasajja eya CBS etongozza akafubo okulwanyisa n'okusomesa akabi akali mu kawuka ka mukenenya. Enteekateeka eno egenda kulwanyisibwa mu Buganda mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo era nga eyanjulwa ssenkulu wa ADN Michael Kawoya Mweru omukungu wa Kabaka bw'abadde agula omusomo oguteekeddwa ali ku leediyo Bulange. Mu kaweefube okwanukula omulango wa Ssaabasajja Kabaka ogw'okulwanyisa akawuka ka mukenenya mu Buganda, Radio ya CBS etandisewo kaweefube okubunyisa enjiri ku kabi akali ku kawuka kano mu bantu baayo, nga kaweefube ono atandise olunaku lwa leero. Kaweefube ono awomeddwamu omutwe ADN wamu n'ekitongole ky'amawanga amagatte ekirwanyisa akawuka ka mukenenya ekya UNAIDS. Ekitongole kino ekya UNAIDS kyawa Ssaabasajja Kabaka engulu okubeera omubaka ku Ssemazinga wa Africa okulwanyisa akawuka kano era ababaka okuva mu bitundu bya Buganda eby'enjawulo be bafunye omukisa okusomesebwa akabi akali kawuka kano. Ekitongole kino ekya UNAIDS bwe kibadde kisomesa ababaka bano kyongedde okunnyikiza obubaka ku butya bwe baziyizaamu akawuka kano n'engeri y'okukozesaamu eddagala. Waliwo obupiira bw'abakyala kakondomu obw'abakyala tulina n'obw'abaami nabwo tubuyina tubusomesa. Mu kakozesa akapiira bw'oba ng'olina omuntu gw'otakula kigwoteekakasa kiba kijja kukuyamba nnyo olabe era weekuba obutafuna kawuka kaaki ka mukenenya ensonga eyo ebeera nkulu nnyo. Primary prevention eyo tugikubiriza.
Ssenkulu wa CBS omukungu Kawoya Mwebe bw'abadde ayogera akalaatidde abagunjuddwa okwongera okubunyisa enjiri ey'okulwanyisa akawuka kano akamukenenya. Ono era agasseko nga kaweefube bwe bagenda okumwetooleza mu bitundu bya Buganda eby'enjawulo wamu n'okwongera okutumbula embeera z'abantu mu Buganda. Okulaba nga tuvaayo tweyambise leediyo ya Kabaka, tweyambise enteekateeka zonna zetulina zituuka wansi mu bantu, okulaba nga akabi ako tukatuusa mu bantu basobole okulabulwa. Ekyokubiri, abantu bazuulibwe abalwadde, bajjanjabwe, baweebwe okutendekebwa, bayigirizibwe ate baweebwe n'eddagala. Abamu ku babaka betwogeddeko nabo abeetabye mu musomo guno beeyamye okuteeka mu nkola enteekateeka eno nga bagibunyisa mu bantu baabwe. Oluvannyuma lw'okuva wano tusobola okudda eri wansi ku byalo byaffe kati ng'essegugu n'ennyambamu abantu onkyayita ntuba mobilizing other people. N'entandika okugenda nju ku nju oba n'enkunga nti olusiisira luli wano mujje tubeeko kye tuyiga. Tandikako dda agezaako okumobilizinga abantu bagende nga beekebeze, abasangiddwa nga balwadde bagende ku ddwaliro lya Modmay Haron Nakibuule, Dot TV, Amasukulumu. Nkakasanga buli omu yali afunye ku mbeera ey'okusikondoka era nga buli omu ateebereza byanjawulo bye bawanuuza bingi. Olwaleero tukuleetedde omukugu Timothy Luganda okuva mu Capital Center Medical Clinic e Bwaise agenda kukumanyisa lwaki ofuna kasikonda. Kasikonda mu Lufutfut hiccup y'emu ku mbeera etawanya abantu abamu ne babuzaako emirembe era singa obeera oli mu bantu bangi kikuwaayiriza okuddako wabbali omale okutereera. Omukugu Timothy Luganda okuva ku Capital Center Medical Clinic e Bwaise annyonnyola kasikonda kwava. Kasikonda ebeeranga mbeera omuntu gy'afuna nga ebinywa ebyawula olubuto n'ekifuba bifunyeemu mesegi etakwatagana nga bikontanye mu ngeri gye bikola ki gye bikolamu emirimu gyabyo. Omuntu asobola okufuna embeera eyo nekimuviirako okutandika okuwulira nga waliwo ekimusindika munda muli weesanga afunye abamu bagezaako okukigaana okukiremesa okuvaayo bulungi naye kageri ke kiri nti kibeera eri munda mu mubiri ate nga wabeerawo ebinywa ebikikontrolinga weesanga nti oli ne bwakiremesa tekisobola kugaana kujja era weesanga nti kimuviirako n'okufulumya saawundi eyo saawundi etera okubeera nga wabula n'abantu abamu ab'enjawulo balina endowooza za njawulo ku kasikonda era bagamba nti balina ebintu bye bakola okumujjanjaba gamba ng'okuteeka akalagala mu kyenyi. Embeera eyo n'egenda ekintu Dr. Luganda kyawakanya. Kasikonda oluusi yajjanga ow'olubuto. Kasikonda yajjanga nga bakwogeddeko. Obeera n'ekyosuubira weesanga tufune kasikonda kati omuntu bw'aba ayina gw'asuubira omwogera kuba gw'abadde alowoozaako epiriyodi bw'afuna kasikonda era ojja kulaba nga bamugamba nti gundi lwaki mubonna gundi yandowoozezaako ng'omanya eki kimubadde muki mu bwongo. Kasikonda wanywanga amazzi emirundi 9 ng'omira emirundi 9 nga bw'ogibala. Kasikonda oteekanga kalagala n'okayuza ku kitooke n'okateeka wano mu kyenyi n'okawandako eddusi n'okateekawo n'ogaa kasikonda genda kasikonda nta eyo nanga ddagala ekyayi nakyo nga ddagala kubanga eyo eringanga anxiety naye kino ekyokuteekawo kapula simanyika gaya kalagala biki ezo tuziyita misi naye tezirina nnyo proof. Kugona agamba nti embeera ya kasikonda ereetebwa ebintu bingi gamba ng'obutabeera n'amazzi mubiri, okulya ekisusse, okunywa ebitamiza ng'omwenge ne sigala, okusanyuka ekisukkiridde, okweraliikirira ennyo, okukolerera ebbanga eddene, okunywa ebintu ebirimu acid omungi, okunywa amazzi amangi ennyo ate mu bwangu n'ebirala.
Omukugu n'agamba nti waliwo n'eddagala eriyinza obutasima mu mubiri gwo n'ekikuviirako kasikonda. Waliwo ebiseera ebimu abalwadde abamu ababeera mu malwaliro omuntu ajja nga mulamu talina kasikonda naye ne batandika omutteekako eddagala ery'enjawulo. Waliwo eddagala erisobola okuleetera omuntu okufuna ki kasikonda. Onawa amagezi atawanyizibwa kasikonda. Ate kasikonda ono oluusi omuntu bw'abeerawo imbalance mu kussa ebinywa biri nga bikontana byerega ne birelaxinga ne bicontractinga kwegamba wabeerawo imbalance eyo. Ensonga laki osobola n'okugamba omuntu nti siba omukka olembe kussa nga bw'obadde ossa at least eddakiika. Abazungu batugamba oba mu lusawo tutera okugamba abantu nti nywa amazzi kumpi emimiro nga 9 nga tosirisizaamu so that you're holding the other breath. Wabula akulabula nti singa kasikonda asusse ennaku 2 nga tasirika osaanye okulaba omusawo kubanga kiyinza okuviirako okufiirwa obulamu bwo anti obeera tolina mazzi gamala mu mubiri gwo. Kati bw'aba aweddemu amazzi mu mubiri ne mumugayaalira omuntu ajja kufuna kasikonda ebeera nga sayini ebalaga nti omuntu talina mazzi naye ne musigala nga temututte mu ddwaliro bakiki wesanga omuntu agendeddeyo. Oba omuntu bw'abeera mu ddwaliro nga yadde bamutaddeko amazzi naye nga mulaba kasikonda alemeddeko wabeerawo ekirala either mulina omukyusiza eddagala eribadde limuleetera kasikonda likole ki bwe bityo bwe. Obulamu obwetaaga. Rita Kenge, Delta TV, Amasukulumu. Okuwumula si kutuuka tugenda maaso n'amasukulumu gaffe ekitundu kyakusatu. Abakanyama abakuuma mu bitundu abakungaanira abantu abangi omuli amabbaala n'emikolo egy'enjawulo beegasse wamu ne bakola ekibiina ekibagatta okulaba nga basobola okwekulaakulanya. Kino tujja kuyamba bano okutumbula omulimu gwabwe bakituumye Uganda Council Bouncers Association era nga bakitongoza olunaku lwaleero wali mu lukuŋŋaana bannamawulire ku kitebe kyabwe ku luguudo lw'e Salaama. Ekibiina kino bagamba nti nno kigenda kubeera nga kibagatta bakikozesa ate okusobola okufuna ensimbi okuva mu gavumenti. Abawunsa bonna era nga tukulemberwa mukama waffe gwe batukwasa okuva mu State House Major General Eric Kayanja nga patroni waffe ow'ekibiina kino kimanyikiddwa nga Nkoba. So n'ensonga etwayise bannaffe bano okubabuulira biki bye tutuuseeko mu kwewandiisa mu kutwala omulimu gwaffe maaso n'okwekulaakulanya. Okulayizinze bakanyama okuva mu 2017 naye kaakati ate ke twegasse kati ate omulimu gwagezi kati saawa eno emmotoka yaffe erina kubaako emipiira nga mipya yingiri erina okuba nga namu bulungi tugenda kutambula Uganda yonna nga tunoonya bannaffe babawusa abakola omulimu ng'ogwaffe ogwa security. Ffe tuyamba ku security ya ggwanga naye ffe tubadde tetufiibwako. Ggwanga gye muli mwanguyirwe ekintu kino muleme kusigalira mabega ng'abalala. Mu Uganda tuffe twasigalira ffeko okufuna ku ssente za gavumenti nabwe kityo twasala ne tukola ofiisi babawunsa mujje ekibuye ku Kimuli supermarket. Tusangiwa omuwoka kibuye ku Kimuli supermarket ng'okwata likubo erigendawa Salama Road. Kubira omulanga bakyala bannange mwenna gye muli ne bakanyama mwenna gye muli nti mujje twegatte wamu ffenna tuyingire mu ssabu tusobole okwegatta tusobole okuganyulamu okufuna akasente n'ebintu ebirala tubeeko ebintu ebirala bakanyama babayite babawunsers. Akazannyo ka sukuma kashi akanatera okumakirizibwa abantu bangi basobodde okwewangulira ensimbi n'ebirabo kyokka nti bamu okulowooza nti bafere balemererwa okunona ssente zaabwe. Wakati mu kutuukiriza obweyamo bwabwe kampuni y'amasimu ya Airtel olwaleero esibye etalaga ebitundu ebyenjawulo okunoonya abaawangula ne batafuna birabo byabwe. Ng'akazannyo ka sukuma kashi kanatera okutuuka ku nkomerero yaako waliwo bakasitoma ba Airtel abamu abaawangula ensimbi zaabwe kyokka ne balemererwa okuzikima. Kino kyawalirizza kampuni ya Airtel okugenda okubanoonya gye babeera era ne bakwasa ensimbi zaabwe. So
twagala okwebaza okuba nti obadde musale mu Sukuma Cash weyongera okujjumbira okubeera promotions tukikoze lwakuba abamu badde tebakkiriza mu promotion ya ddala naye tuzizze okubalaga promotion ya ddala n'okusikiriza mwenna abali eyo abatanneetaba mu promotion ng'abamu bangi kwano we tubabuuziza ekyabalemesa okunona ssente zaabwe ng'ate baziwangula batuzeemu bwe bati banaye nasooka n'entyamu ng'amanyi muli bakonimeni naye kati olwaleero banaye nkikakasizza muli batuufu obaga ku TV nendaba enamba nga yeeyo eyankubidde nenkibirivinga mu mutima naye nalinda olunaku lwe baali bansuubiza okunkubira ne batankubira ne sitakifaako nnyo basooka ne bankubira nendowooza nti nno bya bulimba naye we nalaga ku mukwano gwange naba naŋŋamba bya ddala naye ng'obudde buyiseewo bw'abadde ayogerako naffe oluvannyuma lw'okubakwasa ensimbi zaabwe Faith Bugonzo omwogezi wa Airtel abakalatidde okukozesa ensimbi zino obulungi kubanga bagendera kukyusa bulamu bwabwe nabo bawagidde nnyo kampuni eno abantu balina ebyetaago bingi era tukiwa mu ssente zino ze tuze tubaddiza zibayambye mu ngeri emu oba endala era twagala okukubiriza bakasitoma baffe mwenna abali eyo abafunye ssente za Sukuma Cash muzikozese mu ngeri erabika mbu ebongerako kyokka ono alabudde bannayuganda bonna okwegendereza abantu abeenonyeza ebyabwe abayinza okubakubira amasimu ate ne babafera bangi kubaweereddwa ensimbi balaze essanyu eri ensusso era nga tubasanze mu bitundu ebyenjawulo okuli Kasokosoko Kireka wamu n'Ebbanda bano buli omu atubuulidde kyagenda okukola mu nsimbi zino kati ssente zino nga bwe nzifunye ngenda kuba nga nyongera mu bizinesi yange ekibiina kyange kibanja ngenda kugenda nziweeyo bamanjayo ku school fees kusomero so ngenda batereezaako nsigazeemu nange n'ez'okubeera nga mbeeramu kona mwafuuka banywanyi era muli ba mikago kuva ddala ku ntandikwa ya Dimansi nabeera nga ate ngajjako akawuuwa amasukulumu mbadde ngamba lindimulira ebifo amasukulumu kuva ddala ku Lwokuna paka olunaku olwaleero muzikirize neetegulemeetegule engeri ya Janzi n'omukazi muzadde Zekefas Mayumba mbadde ne munnange Lukyamza Isaac ku lw'ekitongole ekyamuli wano ku Jota TV tubaagaliza ekiro ekirungi ate munnaffe wanatandikira olunaku olw'enkya okutuuka lwanaamalako eggandaalo Ssaabasajja Kabaka Owanga